akatale naye kuluno okanzije mu municipality ogw'omunaana tekuja kukola naye sijja kukyogera wano ku zikamera zino. That's why I came here and that's why I always come to Mukono. So Murezi Jambaze kumirimu gy'abakama bange, and I always report back to the Minister of Local Government. Era nali bwe nali walinga nzize ate I have to report back to him. Mugenti municipality yange ye Mukono ekola bweti ne bweti. So we are here to stay for local government to come. Okay, Chicago, ndabya I committees mbeko. Baba wega bakansala. Nze kamba bule kye tukola. Mulabye nti mwabe Mukono, Chira, Nansana and other areas. Within 1 year, I've been commissioning their graders. Chira bo baguze ne motoka empya ya Kasasiro ya wagulu nnyo. What does it mean? Esente z'aba kansala teziri mu ze tusasula zino za sitting allowance. Ex gracia sitting allowance. Akati kansala wa municipal afuna sente meka. Ntwa mayor. For me, I'm happy with that one. Tumwami nkoyo yo na yave ku kagari. Avuge ku motoka ya government. Abali chidako is to look at the councillors. Naye amagezi mwana bakaluba sokoli ndi muko. Local revenue si kya buli omu si kya buli municipality. So kiraga nti Mukono musobola kulira road equipment unit to every municipality. Muguze grader temala mwetaaga n'ebyuma ebirala. We are going to do it and it's our commitment. Neche musabye funa roads committee ya municipality. I thought that was a good point by Honorable Namboze. I'll discuss it with my colleagues to lave how we can amend the law. Ekyo nkikirizamu municipal esana kwekolera committee yayo mulabirira makubo gamwe muga accountingire muwereza abantu nga temulinze district committee kubasalirawo. Ngekyo kiri awo njagala kusiima chairman wa district ye Mukono. Mu mwaka gumu n'ekitundu nandyagadde ffenna tubenga weetuli tulabe Mukono nga bwekyuse. We are going to do our best to make sure that Mukono shines. Ekyokusatu, programu eno teyandisobose singa wekitiibwa president teyakona mu stamp. Naaliwo mu cabinet olunaku olwo nga mukyala Misa Kabanda ng'ajanjula. And I can testify and say immediately president yagamba nti eyo programu nungi. Oba loone tugirye oba tukola kitu kikole naye tolabe nti Kampala n'ebibuga ebigiriraanye bikyuka. So njagala kumusiima olw'ekyo ate agenze mu maaso n'atuwa ne ssente ez'okukozesa mu nguudo. Omwaka oguwedde municipal ye Mukono ne district mwafuna biliyoni emu. District yafuna biliyoni emu, municipal yafuna biliyoni emu za kulongosa amakubo. So when we launch grader, olabira ddala nti tuli ku mulamwa. Nandyagadde nkomyewo nga amakubo gonna agagenda mu byalo gye tuli yonna mu Mukono nga gonna tumaze kugalongoosa. Njagala kubakakasa Mwami Bakaluba Mukasa. Twali naye mu parliament mumanyi. Manye engeri gy'ateeseza Mukono. Akaluba naye waliwo wagonda.
walaba kituufu atambula nakyo era njagala kumusiima ku service commission agambye katugendere n'ekyo so ajja kumpako kope ate njogere n'oyo member abadde akyalinamu tulabe tutereeza we need services baganda bange mbalaba muyetemyemu enuupu manyefudi magezi ndi wa NRM ekyo teri kukibuusabuusa era kinsanyusa okulaba abantu basiima ebirungi gavumenti eriwo byekoze kubanga nawe ali mu kugivuganya wandyagadde oddeko nga gavumenti nawe byokola bakole ki naye mu local government yagala bawabulemu katono nkimanyi nti mugira ku tiketi z'ebibiina naye ekibabeesa mu council is something we call services to the people. Luno luguudo lwetugenda kukola tojja kugamba nti atali wa NRM tatambulawo. Bwe tuba tukoze amasanyalaze oba amataala ku nguudo buli omu agaganyulwamu. So njagala kubasaba nga council mubeere bumu. Kubanga bw'onooyimirira kadaala ng'onoonya akalulu akaddako si byeri byaba parliament ba MP ba parliament kyangu nnyo kugamba nti naleeta ekiteeso gw'ekiti n'empagira paate yange gwe nga kansala abantu oteekwa okubagamba amazzi ganabasuubiza tugaleese abaana mu masomero kati tuli mu grade yesooka enguudo zizino tuzikoze ne grade yino tugiguze so don't be distracted mu nsi muno tuli banjawulo mu madiini nze ndi mukatoliki oyinza kuba oli musiraamu oba oli mukristaayo tojja gamba nti Uganda ebeere abasiraamu bokka you cannot do that ne mu Nganda tetuli ba Luganda lumu nze ndi wano mwana munyankole mbeesimbisa bannamukono mwe munfudde kyendi station gye natandikirako okukoleramu ye mukono engeri gye mwampagiramu ne bwenki mwankuzaamu n'aba ministry ne bagamba eriyo omusajja omukozi ne bantwala mu ministry nenva mu ministry ngenze mu parliament tuse ministry nga minister gye naali ng'omukozi so nze tosobola kungamba ku mukono n'ogamba nti ate si wammwe ekyo sikikkiriza so kyekimu n'ebibiina Joe Biden yabadde yakutte flaga y'ekibiina kye kya Democratic Party olwaleero agikwasiza omulala ojja kwesanga oluddako Trump yafuze kakati ekitugata kiri kimu this is our country fena tuli bana Uganda wano kakati okuwaamu soko omusiimu ebyebyo byakoze nzole kutegeeragana naawe ati njagala kusiima meeya w'emukono si lwakuba si wa NRM naye lwakuba mu bameeya b'ebibuga omwami oyo mu ofisi yange alimu kumpi buli mwezi and that's what I'm telling you if as local leaders bw'oba tosobola gamba nti pate ekoma wano naye obukulembeze bwange ng'omukulembeze wano we butandikira ojja kulemererwa tujja kusala NRM oyo nze kya kubisangamu ebyo nze kati wano njagala kubabuuza bwe tuba tugenze kukola amakubo twaba wa biliyoni emu ekoze eki kilomita mmeka ze mukoze that's what I want to hear bwe mbeera wano nga minister wa local government njagala kubabuuza RDC angambye tubawadde 1.1 billion shillings 1.1 something billion nangamba nti bamemba bannamukono abafunye ku sente ezo bali 1511 nkubuuza nga kansala obamanyi do you know bamemba bokiikirira kuva mu ward gy'olimu abafunye ku sente za PDM abafunye ku sente z'emyoga obayambye otya kulaba nti sente ezo bazikozesa ne bava mu bwavu nga ku makubo tetulina kye tutambuzako roads without wealth creation is a wastage of time
ng'oluguudo lulawo olulungi nze omwana ku makya aŋŋambye ente yazadde neŋŋamba weebale ente yange kuzaala n'okutambula teyeetaaga koolaasi yeetaaga emmere yeetaaga mazzi. So I want to help our local leaders to focus on our mandate. Kiki ekikuleeta mu kanso? Ekikuleeta mu kanso yadde ozenga wa NRM yadde ozenga wa NUP yadde oli wa FDC toze ku lwa kala ya red oba yellow oze ku lwa services to the people of Mukono. Era bwe tusanga nga mu wodi yo ng'abantu ku ssente za PDM nawuliddeyo omukulu omu ng'ali ku social media nti ewange simanyi ssente za PDM kye zikola n'engamba kati raba ono. Obeera politician ki nti government mu muluka gwo etaddemu miliyoni 10 kiramba mutokifuddeeko mutomanyi gye ziri nga tomanyi nti oli yazeewola kulunda obukoko naye aziggyemu ekintu ekirala. And when we are doing that we shall move together. Nze nsanyukira nnyo omuntu wa opposition ng'atambuza emirimu mu kanso ye okusinga owa NRM ali eri mu mwenge ali muku kulimu omulimu. Sigambye olwo erinnya ly'omuntu. But I prefer a local leader. Yadde si wa dini yange, yadde si wa Luganda, yadde si pate yange. Naye nga omulimu gw'oliko. So today, omulimu gundeese wano Makubo enguudo z'e Mukono municipality. And I've handed over a contract to Omuchina. Ne mugamba myezi 18 I'm back here. Njagala ntambule naye ne bakansala nga mbalina. Tutambule luguudo ku buli luguudo. Walkways ez'abantu ab'ebigere azitaddemu, drainage agikoze, amataala kwegali, enguudo azinyize bulungi. For me, that is what I need in this ministry called local government. Of course, nteekwa kusiima ne ba technical officers. He's very senior, he's thorough, he's accountable, and he knows management properly. He's well grilled. And you technical people, I've given you my own example. I was a district planner here in Mukono. Today I come back as the head of the ministry. And that is because of the work I did. Ngasiri na motoka. Sasa ba motoka mwami magera chimaji. Nali andike. But because I was the planner, I produced the first statistical report of Mukono district. Oyinza kusangaliye yakyaliwo mukama wange chairman. Nengamba council nti mu district ya Mukono tulinamu ebyennyanja bwebiti, ebisajja bwebiti, ebikyala bwebiti, ebirubuto bwebiti. And I did because I worked with the fisheries officers. Nembagamba ebifu ebiri muno biri bwebiti. So you must be a professional. Don't chase money if you are a professional. Esente zijja kujja. Netusobola kuba oli wa environment kasasira alibuli wamu amazi gondonese buli awo ulinze oli mukugamba tetuna sente. That does not work. So I want to challenge you. The Greater Kampala Metropolitan Area program gives you a lot of money. Today's contract is 46 billion. Chikirize chigani zo si sente ntono. Era singa tugendera ku musoro gwa Mukono ekyo myaka nga bwegityo. But this is under your control. So be accountable. Provide the services to the people. You will rise. That's professionalism. Njagala kusaba ba counselors. Program eno yamwe. Supervision. Bwembera kansala nga nkiikirira ekitundu kyenvaamu. Nteekwa mu kanso kubuuza. Kakati tugenze ku makubo. Luli mwakoleryo wagundi. Kati muli ewange mujjayo ddi. That's the authority called representation. Ogwo mulimu gwamu. Then nja kubuuza, Minister tugambye billion 46. Tozisayiningira tozigenda mu. Naye buuza town clerk. Oba chairman wa roads committee wali
nakugambye oluguudo terulina NRM terulina FDC. It is simply a good road. So present reports regularly to council. Baja kugamba nti otyo tulina omukozi omulungi. Then also make sure that you tell the people what's going on. Ono bagambye tulekera okukola celebrations ensikiriziganya n'ekyo. Leka abantu bakimanyi olwaleero tulese program ya $1.46. Leka abantu tugende ne radio tubabuulire luguudo kyo tugenda kukola. Tetuze wano kulya emmere tugirina eka. Naye tuze olw'obuvunaanyizibwa nti bye tukola by'abantu. Abantu toyinza kukola omulimu nga guno tolina chairman wa LC1. Okikola otya? Akama bange ba chairman LC1 mwe munfuula minister. We mutali siri minister mbera minister wachi. So mutekemu amaanyi mutunule. The MP said eyes on. Tubongeza Kasanyi. Tibaleke bagende mu maaso bakoze musango ki. Nze pende kyali mu buyino muleke nsayininge bye nsayininge. Kakati chairman ogenda kumujja mu ntebe n'akamuwa akagaali n'akamuwa akastampu. Wabula busente bwe mufuna mumanyi butono. Mutwalo gumu. Okujja kozirye za stampu sitera kutunulayo. N'abamu bw'omugamba tubakwero si wano ogende ku LCC olaba nga tunodde eri. But among you have LC2 chairman. Chairman wa LC2 webali. Kakati mbasaba omulimu gwa PDM mugukwatire darange ongogwamwe. I'll give you examples. Honorable Mwizuche Francis is a member of the FDC. But in our region, in Greater Bushenyi, he was the first member of parliament kunga minister mpaya abokutendeka abantu bange njagala genda kubasomesa. And he moved parish to parish, mobilizing the people. Kubanga akimanyi buli afuna $1,000,000 ng'amanyi ne MP amukyalirako awalina akatikaba asibideko. So please LC2 chairpersons mutuyambe. Alina abantu bano nja kubabuulira nti buli mwaka tubawa $1,000,000 kukola omulimu gwammwe gwa PDM. Tuzibasasula buli kwota $25,000. Teboogera town clerk abantu banesinze bazi erimu owabakyala owabavubuka owabalema ward administrator. Do they get their money? Town clerk awuna agambye yes. Ono si mu China. Omuchina bwakola bwato yiza gamba nti aganye. Ono he has said yes. So bachairman tubawa $25,000 buli kwota. Nti mulabe ekyo omulimu gwa PDM mugutambuza bulungi. Kyekimu ne SACCOs. Bano ba SACCO chairman temubakkiriza okujjako ssente ku bantu abaagala kufuna ssente za PDM. Kubanga nabo twaba $50,000 omwaka. The SACCO leaders babisirikira tebaagala kubyogera. Webamala nti tetulina kyakukozesa. I'm the one, I'm the man leading this program. I'm appealing to Mukono. Okola makubo kirungi, but our biggest task is wealth creation. Osobole kukola oluguudo olungi oli ayiseewo akapiki abadde kagaali. Oli abadde kagaali osange ng'avuga motoka. Naye okukola simbu tuzikolera be Kenya kuleeta nanka trailers zaabwe tekituyamba. So let us handle PDM very seriously. Tulabe nti zino problems zongambye RDC. About a month and a half ago, ne cabinet twasazeewo kituufu musagaze sente zange. Ninze Minister wa Finance aleete ekiteeso ekikyusa mu tteeka lya Public Finance Management Act. Kubanga tekikola magezi nakamu. Nti esente osolozeza nantabulirwa, osolozeza ewantoni, nezitwala Kampala, netuzitunulira, nezitusanyusa, nezikomawo after 2-3 months, tebikola magezi nakamu. So ne cabinet twasazeewo kituufu muzikozese naye muza accountingire.
we shall keep on talking to finance balete ebago eryo kuchusa muteeka so that we move together. Man wakalu basoko linde muko eba meya. For me, I'm happy with that one. Tumami nkoyo yo na yave ku kagari avuge ku motoka ya government. Abali chidako is to look at the councillors. Naye amagezi baba wegala bakansala nze kamba bule kye tukola mulabye nti mwabe Mukono, Chira, Nansana and other areas within 1 year I've been commissioning their graders. Chira bo baguze ne motoka empya ya Kasasiro ya wagulu nnyo. What does it mean? Esente z'aba councillor teziri mu ze tusasula zino za sitting allowance, ex gracia sitting allowance. Akati councillor wa municipal yafuna sente meka ntakola naye sijja kuchogerera wano kuzikamera zino ogw'omunaana tesali ku design y'abantu kyebaagala. Actually tetuzimba mall, buli katale ke tuzimba mwe mukola design yako. It is up to you to design your market. Ogwange kwe kubakakasa tugenda kubazimbira akatale kalungi ak'omulembe. Emugamba nti fakatale ko tugenda kutuzimbira kabeereka ng'ekidaala nga bw'okiraba. Teeka kwa mabaati tuleke tusuubule kiri kumwe. But you have seen the modern markets we are building. Ate sikiriza nti tebaali bukozesa. Let me tell you nga Arua City. For a bit of time twalite tukwataganye bulungi ku ngeri gye batwazamu omulimu gwa katale. But when we agreed buli obutale obutali legal ne babugalawo, they have increased their local revenue from the market from 400 million to 1.2 billion. Gendo labe Tororo Olimbale. I sent my team there last month. Within 2 weeks in Mbale market they collected about 300 million. The same as Tororo. So ekizibu kiva ku bintu bibiri era njagala kubasaba temugwa mu nsobye eyo. Ensobye esooka kutandika kuzimba akatale nga temutegedde baani abalimu olwaleero. You must make sure you register the current vendors who are there right now. Omutakikole ojja kuleba amagezi nabo bayingizawo. Eyo list nsaba mugimpe mukama wange meera. Eyo list ginsindikira bagambye nti ekyo mwakimala ginsindikire kubanga enkya bwe mutandika kukikyusa eyange tojja gikyusa. The Markets Act says priority goes to the sitting vendors today. So we have had problems where in the markets list yasooka tekyalabika, abagaga bagala kweyingiza mu katale. Ate ensobe ey'okubiri kwe kusanga abafuzi oba ba councillors n'abakozi ba municipal nabo baagala kwefuula ba vendors abasuubuzi b'omu katale. Ekyo enteeka terikikkiriza okuggyako bw'obanga waali musuubuzi w'omu katale nga tonafuuka councillor. Naye kugamba nti gwe chairman wa finance n'olowooza ogenda kutwala emidaala 20 ogipangise tujja kukulemesa. Nogumugumu tisikukkiriza bw'oba olikako gwe councillor gw'okalabirira. Ogenda otya kukakebera engeri gy'oli gy'awasasula so nga mukyala wo. Gw'oli town clerk mu town muno oba treasurer. How can you be a vendor? Because we define a vendor ng'omusuubuzi akeera ku makya n'asuubula olwaggulo n'agenda. Tojja kukisuubula. So if we correct those mistakes tujja kulaba nti n'akatale ke tunaazimba katambula bulungi. Ate nga mwe mujja kusalawo design yaako nga bwe kiri mateeka. But every municipality, every constituency should have a health center for. So muntumye kangende njogere ne Minister wa Health tulabe how we can expedite that process.
echa division empya gye mugamba Gomana ntabaliwo n'amanve abyogedde naye sinafuna kiwandiiko ekitegeka gavumenti oba ekitutwaza oba ekitambuza by'ebiwandiiko. Kakati oyogera ekintu nekikoma wano nga nze ku meeza sirina kyendabawo. Gavumenti bwegulawo akadirisa mba sirina kyakukuyambako. So you do your part, me I'll do my part when the time comes. Batukoze ensobi tugambe nti eno nsobi yaffe. It has been a mistake for the leaders, local leaders, to give away, to sell, to mortgage, to lease public land. It's totally unacceptable. Era njagala kubasaba buli kansala alina gy'ava ate mmanya amataka ga gavumenti agasigaddewo nabyoya yeri luddawe forest naye genda. Now kambabuulire what we're going to do. That's why I'm happy that I have my mayor here. Nze wano municipal, my immediate officer ye mayor. Twabawandikira about 4 years ago. Teri alina olukusa kutunda, kuwanyisa, kutema, kupangisa, kulisinga, kukola kyonna kyoyagala kukola ku ttaka lya gavumenti. Council bwebesazeewo kukikola mu kisindika wa minisita n'ekitunuulira bwe ndaba ng'omulimu mukulu nnyo ku local government, then we can do that. Naye sigamba ntutudde wano bananga ffe tuli olwaleero eri ploti kasita teri agimanyi kiri ekibanjirizi tekyonna kyekikola. Time will come and we want to build parks, bus parks, taxi parks, and I want to see Mukono with that. Bino by'okuparkinga ku makubo birina we bijja kukoma. We need modern parks, we need modern markets, we need institutions of government, we need a municipal authority that has a powerful and beautiful mayor's garden. So mulekera okutunda amataka ga gavumenti. Bw'oba omanyi omuntu akikoze mu myaka gino tekikugaana ne bw'oba toli kansala ate mwe muli kumpi ne Kampala, and I'm here, I'm your minister, please put it in writing, write to me. Ne bw'otateeka kwerinnya, then we shall handle that person. Ne bw'aba yava mu council, government will follow him. Tubabuuze wakikola otya. So now you see you need a secondary school, and we should be having a secondary school in each division. That's government policy. Tubiteekewo. So please, let's protect government land. That's not just for Mukono, it is for all local authorities. Ne district mukama wange osaba register ya mataka ga government bagikuleetere. Gamba kawo ntayite lands officer bakuleetere register ya mataka ga government, whether central government or the district, it is all public land. Ekyokubiri, laba nti RCC oba RDC afunako kope eraga amataka ga government mu district ya Mukono yonna, including. Please, I'm here. You for me tebana bakungulirira ntati tujja kumulaba mutore nakyo ntunulamu. You have sold public land, we deal with you. Now, so don't make a problem, because the next council bajja kundeetera ekiteeso olaba kukireetera minister alibaawo nti twagala taxi park ey'omulembe. Wali olaba wafunze ate tujja kuzeetaaga ne. So let's protect public land. It is not only for us, it is for the future generation. Division. N'olwekyo twagala okwebaza town clerk wa Mukono municipality, Mr. Byabagambi ne ttiimu ye olw'omulimu ogwo. Naye ate era njagala okwebaza gavumenti olwa ssente zeetadde mu municipality, okuba nti gavumenti yasobodde okukkiriza President Museveni ne yeewola ssente okujja okuba nga zikola mu Mukono municipality naddala ng'enguudo. Enguudo zonna zemuwulidde olw'ennabuti, olw'ennasuuti okugenda okuyitamu okugenda e Bukeerere, kilomita ezo zonna ezigenda okukolebwa. Kitegeeza nti Mukono ku mulembe guno gwa President Museveni agenda kweyongera okukulaakulana.
minisita Rafael Magezi atunyonyodde nti ekiteeso bwe yakitwalayo mu kabineti Pulezidenti Museveni yakkiriza n'agamba ekyo ekirowoozo akiguze, sente zirina okufunibwa bannamukono bafune saavisi. N'olwekyo enguudo zaffe eza mukono zigenda kuba nga ziyibwa kolansi. Ekyokubiri, njagala okukubiriza abantu ba mukono bonna enguudo zino zigenda okuyita bakwataganire wamu n'abagenda okukola enguudo ezo, ate era batuyambe amafuta gatebwa nnyo okutundibwa, buli omu aberembega wa munne, batuyambe amafuta agakozesebwa okukola omulimu ogwo gakozesebwe. Omulimu guno enguudo zonna zigenda okukolebwa zigenda kuba nga zikolebwa mu mwaka gumu n'ekitundu gy'emyezi 18. N'olwekyo nze ku lwange nga chairman w'NRM wa Mukono District njagala okwebaza minisita wa local government ne minisita wa Kampala ne gavumenti olw'okukkiriza Mukono okubeera mu Kampala Metropolitan. Kampala Metropolitan tulimu Kampala, Mukono, Wakiso, Mpigi. N'olwekyo bannamukono enteekateeka eno yonna tugiwagire kubanga tugenda kubanga tugiganyulwamu. Era kitegerekese bulungi nti minisita atugambye nti obukiiko buno bwonna obuliwo obwa Mukono municipality aw'enguudo n'obwa LC5 agenda kukitwala basobole okulaba nti nno bakitereeza municipality eberina akakikwekaayo akateesa enguudo. N'olwekyo ekintu ekyo kigenda kuba nga kituyamba aba municipality babeere nga beekolera ku nsonga zaabwe. N'olwekyo ekyonna tukyaniriza, naye waggulu wa byonna ateekerateekera eggwanga lino n'okulinyweza ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo mu byonna twagala okusaba abakulembeze be honorable councillors ne town clerk, ekigambo ky'enguzi twavuddeyo okukivumirira n'okukirwanyisa. Tusaba buli muntu yenna twetabe mu kulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga kijja kutuyambako projekiti zonna ne puroguramu zonna okutambula obulungi, omuntu wa bulijjo abeere nga aganyulwamu mu ssente ze zawa omusolo.